Yes, nsanyusa okukulabako ku Tabani One Edutainment nate olunaku olwaleero. Tubeera tugguse ne programu yaffe oluyimba mu muzannyo nga bulijjo. Nze Bwanika Jutadius Mulindwa okutuula okugikuweereza era nga bwe ntera okukola. Nagunjukira gwa kwogeza microphone. Ndowooza ogiwulire eyo. Kale n'olunaku olwaleero nziguse ate tutambule. Oluyimba mu muzannyo gwe luyimba ki lw'oyagala okuwulira mu ngeri efaanaganako bw'eti luteeke mu comment section nja kuba ndukutuusaako nga zino bw'oziwulira. Kino okisanga wano wokka ku Tabani One Edutainment Limited. Kale nga bwe mumaze okukkalira nange kansosootole bye mbaleetedde leero. Oluyimba mu muzannyo era nga nkuleetedde ameefuga mu bufumbo. Ng'afukamidde ku maviivi ge bw'ate yasaba era ne yeebaza Mukama Katonda okumuwa emmeeme ennungi era n'okumuwonya empeera y'ekibi. Yali ani oyo? Era lwaki yali abyebaza? Tusaanidde twebazenga Mukama Katonda olw'ebyo by'atuwa ne by'aba tatuwadde. Tulina ensonga okwebaza kuba yamanye ebitugwanidde. Aya basi. Yayongera okwebaza obutabeera na mutima gwakko ogwo ogw'ensaalwa ogusaalirwa era n'okulumwa nga waliwo abo abatuuse ku birungi. Tubalina nno bangi bwe batyo nga basaalirwa ebyo abalala bye batuuseeko naye nga tebyabadde bibyo. Twejjamu emitima egyo egyekko. Ebibyo byakutegekebwa byojja okufuna. Ebitali bibyo era tebijja kujja mu maaso go ne bw'onooteeka n'okuwalana n'obutaagala oyo abifunye. Olereza. Oyo nno yali Vincent Segawa era olwamaliriza essaala eyo musajja mukulu oyo yessa mu ddene ng'agwa ku lugendo oluva e Kaliisizo nga bw'ati abagalidde gitaaye ku mabega anti engeri gye yali muyimbi nga gita tayinza kugireka mabega. Omuvubi okwerabira enkanga ebeera mmome. Nkakasa naawe emirimu gyonna gy'okola olina by'okozesa. Kati oba obirese ewaka ki ky'oba ogenda okukola gy'olaga? Batumiddeko abakozi mwenna. Nze ndi musomesa. Nkakasa notisi zange empita nazo ky'okotamba mu nsawo ne peeni emyufu emaakinga. Aya. Mwanattu ekibuga Kampala teyakibandaalamu era bw'atyo ng'atandika kugoma na gitaaye anti nakutegeezezzaako wali nti bw'aba mulimi ddala ne yeerabira enkumbi kiki kyaba agenda okukola mu nnimiro size emmome ezo ze twogerako. Wabula olunaku lwali lumu abeera ali mu mmotoka ye ku lugendo oluva ekyali Wajjala era okudda eri ku kiggwa ky'abajulizi. Yali akkiririra awo nga yakayisa ekireka ayambuukiriza ati munnange n'agwa ku bafumbo abaali beevulunga mu luguudo. Naye teyalwawo
n'asooka afuna wapaakinga mmotoka ye asooke yeerolere ku firimu gy'atasasulidde. Abafumbo lwaki mukola ebintu ebyo? Olutalo ne mulujja mu nju, infact mu kisenge, ne lumuluyisa mu ddiiro, mulujje mu ddiiro, luvudde mu lujja, mulutute mu luguudo. What are you? Obufumbo bunyuma. Ntumirako ku bakyala n'abaami mwenna nga bambi mwali mwekubyeko. Era nga mmwe mugamba obufumbo bwaffe buyimiriddewo ku kweggunda. Bwe baba tebakubye omukyala, omwami aba takwagala. Banaye mbatumirako mwenna ng'amala kukuba n'owulubala, awo n'omanya nti laavu weeri. N'abasajja mbatumiddeko abakuba abakyala. Mubawe bw'obanga wasa ngoma. Naye ate n'abakyala waliwo abakisussa ne batamanya nti amaanyi mu maka gaba ga mwami, wabula ne baagala babeere abaami. Mu ngeri yonna oyinza obutawona bw'oba gwe wagwako talinga nze. Nga tweyongereyo naye nga mbatumiddeko mwenna abafumbo, buli omu engeri gy'asobodde okufumbamu, oba yampi, oba yabikonde, oba yaŋŋuumu, oba yakwesuna, oba yakwevuma, bwe kasooba ng'obunywereddemu gw'omanyi obukodyo bw'okozesa. Aya baasi. Omwami yakuba omukyala ebitagambika, era n'omukyala n'aluma omwami nassu ya kkono. Obufumbo bunyuma. Abatannafumbirwa musubwa, ekadde muyingire mu kintu mukiwulire. Ekyamulumye nassu ya kkono lowooza nno kyali ki? Era ekyabalwanyi okutuuka okwevulunga mu ttaka mu luguudo wakati okutuuka ku ekyolwo Ssegawa y'abasisinkane. Olowooza nno yali nsonga ki? Yeeno gye ngenda okukutegeeza. Ng'entabwe nno eva ku mwami kugamba nti kiki omukyala azungira nnyo ewaabwe essonde gye yava. Omukyala tabeera waka, abeera mu kuzunga, azungira ssonde eyo. Anti yeewaawo bane n'okuwasa okumpi. Abatannawasa omukyala bw'omugya e Masaka, mutwale eggulu tulabe bw'anaavaayo mbu asejjera akomawo Masaka. Omwami yatutegeeza mbu bw'ataba waka, omwami oyo n'omukyala lwagenda mbu mu bakadde abayambeko ku mirimu. Mbu ate era kyafuuka kya lubeerera mbu ne bw'abanga waali omwami ssebe eri abazadde bo bakuba ssimu mbu omukyala alina okugenda. Wulira ejjooga. Awo omusajja yali yeebuuza nti lwaki bwe baali nga bakkaanya ng'agenda okumuwasa ye omukyala teyagaanako, bw'abanga kituufu yali ayagala wannyina. Ye omwami nti alina okumanyaako kubanga yebba bw'abanga omukyala anaagenda, ate si nti anaakola ng'ogwo gwokka. Bannange n'abazadde, omuko bamuwa ekitiibwa ky'obuko. Naye abazadde, oyima otya eyo gy'oli? Ssebo n'okoowoola muwalawo mbu ajje nga nze sitegedde. Lwaki bwe twali tukkaanya nga ngenda okumuwasa tewamulemera? Kuba wali omwetaaga nnyo. Mwe? Kale omukazi ono mugumu alinga kagumba ka mmale. Omusajja olwamukuba empi yamala n'azimuddiza.
kubanga ukube batugamba mbu si bufumbo naye buno bwo bufumbo sebo yazimuddiza. Awo nno bw'amala okuzimuddiza yeewagaawaga, omusajja n'atamuddiza wabula yamuddiza ng'omukazi ono amanyidde n'ayitiriza. Omukazi bw'amala okubattula bempi n'atandika okwepikaapika, oyagala nkole ntya ssebo, nkube engalaale kubanga omwami oyagala ŋŋende? Bazadde bange be nnina okugondera ate n'enkya nnina okuddayo nti tulina okukungula obulo. Muli mutya abafumbo? Mbatumirako eno puroguramu yammwe ngikoleddemu olwaleero. Jjamu ekyokuyiga otambuze amaka kuba eggwanga likolebwa maka. Awo nno bw'amala okuvubutuka ebigambo ebyo, omusajja akabaati kaabuukako. Jjukira bali mu kkubo wakati. Abeeri beerolera. Emmotoka ziyimiridde, jaamu akutte, naye nga tuli ku firimu eno twerolera. Ng'omukyala amaze okuvaamu ebigambo ebyamutegeezezza, nze bazadde bange be nnina okuwa ekitiibwa n'enkyanzirayo okukungula obulo. Maama nnyabo. Omusajja yamusimbula oluyi, omukyala n'adduka zambwa paka mu bakadde n'amuwaabira. Wabula mu kumuwaabira ebimu n'amuwaayira. Aya, munnange ng'aloopa bbaawe mu bakadde be nga bw'abalengezza, era nabo ne bamugamba nti togeza n'osala ekkubo mu bufumbo n'oddayo. Abazadde balinnye mu kyoto, bamugambye tageza n'asala, tageza n'addayo. Oza takomyewo ewaka. Aya, ntumira ku bakyala bonna bambi nga wanoba puroguramu eno yammwe nga waliko mu bufumbo, munnange n'onobayo, naye nga embeera ezifaananako bwe ziti ze zaakujjayo ate bwe waddeeka n'abazadde ne bakugatuula ako akasajja okeetantala katukalinde wano kajja kujja. Aya basi, abazadde ng'amaze okumugamba nti tuula wano togeza n'osala ekkubo n'oddeeyo, baayongerako ne bino nti ye kiki ennyo kwatujoogera atyo, gwe ne bw'aba akuwa wano yasasula mmeka? Kale ogezanga n'oddayo tumulinze madda wano, oba yeeyisa empungu alidda lwakulya eyo waggulu gye yeewanisa aliwanukayo. Abazadde baali bakaawumuuko. Awo nno mwana muwala ng'asiisira waka ng'atandika kubeera awo era ng'ebbanga litambula, obufumbo ng'abwenenya. Munnange nga nawe bw'omanyi ewammwe wasaananga nnaku nnya olunno ng'okyaddeyo bukyazi kubalaba era oluvannyuma n'osiibula, naye ekyaddala tewabeereka ng'ewuwo byayonoonese. Abantu kizibu okumanya nti omutuufu ye ggwe ng'ebintu byonna bikyamye era nga byonoonese, munnange bagusalira ggwe. Mukazi wattu ono n'aswala emyezi gy'alinga 9 bweddu ng'ali ku kaalo okwo baga eyengula okufa. Baamutuuma n'amannya ag'abufumbo bw'alema, munnange n'aswala n'awulira nga n'ekitiibwa yenna kimuweddeko.
anti akusigula amalinnyo okimanyi bw'oba obimenyekeddemu ng'ogudde ate yakuyita kadduwannemu. Kubanga munnange ne bazadde b'omuwala ono be baamukyamya era be baayonoona obufumbo obubwe ate bwe baamala ne bagumusingisa. Ku byonna bye tukola, bonna abatupika, abatuwaga, mu byonna ebiba birowoozebwako okukolebwa, sooka otuulenga ggwe mu nsonda olabe bye bakugambye, results kye zinaavaamu enkya nga tonnabikola. Bwe ziba nga nnungi ezisaanidde era ezikwongerayo, genda mu maaso. Bw'olaba mmwe ebirumira, linnyako ku kya wakati mpola. Emyezi engeri gye yamala 9 ng'avudde mu ddya ku boys quarter awo, munnange we baamufunira aw'okusula era we yali abeera. Awo nno agalenzi g'oku kyalo ne gajjanga. Abakadde kyabanyiiza nnyo anti ng'atyoboola bbo. Kitaawe nno bw'ati ate yamufuumuula nga luli ye yamugamba tuula eyo toddayo. Kitaawe n'amufuumuula nti amuviire awaka agende gy'anaakolera obwamalaaya bwe, era yamwongerako nti kyava alaba nti obufumbo bwamulemerera olw'obwamalaaya bwobwo. Naye mmwe wammwe nga tebeeka ng'owezezza 18 nga waba wazitowa, nga buli omu mu kiseera ekyo abeera ayagala yeetegerere, yeggulire nga bwe yeggalira. Bataayi, ebintu si byakuzannya. Ku Tabbani One Edutainment wajja okuyiga n'okunyumirwa. Tweyongeddeyo. Taata amugambye genda gy'onookolera obwamalaaya bwo naye si kati nno mukyala wattu oba mukazi wattu olwo nno lwalabuka ng'ajjukiddemu byonna gye byava nga kituufu baali bazadde abatta obufumbo obubwe. N'anyiigira abazadde n'abajerezi b'oku kyalo ng'ew'omusajja bw'aba akyetegerezza era nga bw'aba akirabye bulungi asaanira ddeyo. Ndowooza kye bagamba nti kabugezi ajja luvannyuma. Yanyiigira bazadde be ebitagambika. Yasimbula kawungeezaako teyabasiibula. Ewaka tebaamanyaako nti asimbudde addeyo mu ddya. Bwe batyo baateesa ka bulungi nebba omulenzi we ne bakwata n'akwata ekkubo addeyo era ne wenjogerera kati omukwano gubasaza mu kabo. Gw'okyakola ki? Mukooneko mugambe nkomawo ono babiki obuntu butono nnyo mubumalanga nammwe. Ayi oli ku Tabbani One Edutainment, ensibuko y'okuyiga n'okunyumirwa. Nze Bwanika oluyimba mu muzannyo. Bwe waayita ekiseera omukazi n'agamba bba ebigambo ebyali biva ewaka mu bakadde be. Oba byali bigamba ki? Kaakati nno byali biyitirivu ebyali byogerwa. Era bw'atyo omukyala n'asaba bba mbu addeyo yeetonde kubanga abakadde baali banyiivu okuba nti yakwata ekkubo ate n'adda mu bufumbo gye baali baamugaana nga tabagambye era mbu yandibanga kitaawe yamuzaalukusa. Omwami ebyo olwamugwa mu kutu yamutegeerezaawo nti ogeza n'olikwata n'oddayo.
yamugamba ogeza n'olikwata n'oddayo. Ndayira jjajjange yakuba empologoma ekigwo wano todda. Bw'atyo omukyala ng'awumbawumba mwami we aleme kuzza nnyombo z'ayita ng'alaba tebisaanidde, era bw'atyo eby'okudda eka yabyenenya. Wabula nneeka eyo banyiivu era bali mu busungu obutagambika. Bamulinze lwaligezaako okulinnya ekigere okukomawo ewaka, naye agamba musaaga. Nkakasa we twogerera essaawa eno omwana ayonsa waakuna. Awo nno olabira amaanyi g'obufumbo nti mawufu kuba oleka gye baakuzaala ng'ogenze n'owuwo. Bufumbo amaanyi gaabo mwawufu, oleka gye baakuzaala ng'okuuliise n'owuwo bwe bw'oba ng'osazeewo nti oyo. Ameefuga mu bufumbo bwaffe oli mu puroguramu Oluyimba mu muzannyo ku Tabani One Entertainment. Nze Bwanika Jude Tarius Mulindwa okugikutuusaako. Aya, ensi y'abafumbo tetebenkedde gwe buuza wonna, ye ggwe bw'oba olaba eradde. Nkugambye ensi y'abafumbo tetebenkedde gwe buuza n'oli, ye ggwe bw'oba olaba ndaala. Ekyewuunyisa abazadde abatuzaala bennyini beerabidde nti obufumbo buno kya bbeeyi, awo nange byantabuddemu. Nazaala yandibaddewo nga yakumaakuma muka mwana okumunywereza mu ddya bw'abeera nga azze, era nga yamuwa ebigambo ebinyuvu era ebimukuumira mu ddya lye. Muka mwana kibeera kibi nnyo okwekokkola Nazaala bannange. Ensangi zino mubiwulira. Muka mwana ne Nazaala babeera kabwanango ne weebuuza baagala ku omu. Naye ng'obuzibu bwonna buvaawa? Omwana wammwe oyo gw'aba asiimye mu bangi y'oyo, mumuleke omutabani awase oyo gwe yeesaliddewo. Nazaala nga yeesimbye mu muka mwana, munnange taweweera okuleka nga amaze kumujja mu ddya ng'agenze. Afunvubira n'aluma n'ogw'engulu bwe kiba kyetaagisa kuyita baafa, nabo abayita n'abazookusa paka nga muka mwana alaba agenze. Ne neebuuza, gw'oba ogenda kugifumba mu maama? Gw'oyagala okufumbira mutabani wo? Ameefuga mu bufumbo bwaffe. Muka mwana agamba nti okusanga Nazaala osanga amalaalo. Munnange yafuuka ŋŋombo kati era nga mpalana. Munnange nze nno nasooka ne nnenya abaana era ne neebuuza obukyayi obwo bwonna babujja wa? So bannazaala bennyini be baabutandikawo. Naye nga naffe abalenzi tulina ennaku nga maama wo tasiimye oyo gwe walonda n'amukugobya. Kirowoozeemu bwe kifaanana. Nkukakasa teri kintu kiruma. Teri kintu kiruma ng'ekyo kubaahula oli n'abateŋŋanya nti mwekyawe. Yadde ye maama wo. Nkukakasa nti yadde ye maama wo okaluba n'omujeemera ng'owwo gwagamba nti agende.
nkugambye nga Nazaala yagaanye muka mwana akaluba n'ajjayo obusungu bwonna waakiri ajja n'asiisira mu nju awo paka nga muka mwana amufulumizza. Bannange erengera ng'omwagalwa wo bw'atyo bw'agenze, maama wo nnyaba amugobye amulemezza obufumbo era ng'amubunya obufoofofo. Omwagalwa wo bw'atyo nga bw'agenze nyoka amugye mu dyeri lye. Ndowooza bekikwatako muyize. Abaana mubaleke baagale abo be beesiimidde nga nammwe bwe mwayagala abo gye muli. Era bw'atyo ye Vincent Ssegawa engeri gye yali omuyimbi, ebigambo bino yakwata gita n'abitoloba mu luyimba n'atugamba nti ameefuga nsaba mugatulekere mu bufumbo bwaffe, bazadde baffe mutulekengako. Omuntu bw'akula afuna munne ekyo kyava mu dda, kwe kuva mu bufuge gwe ne weefuga. Omuwala bw'afumbirwa awulira bba ekyo kyava mu dda nga beesalirawo obufumbo bwabwe. Abazaala abawala okugaya bba kive na nnyo. Nammwe abazaala abalenzi mwefuge. Olugero luno lwa Master Vincent Ssegawa ebiseera ebyo eyali omuyimbi ye yalutuwandiikira ng'alutadde mu strings za gita n'eddoboozi eggwoomu. Munnange mbadde bwanika okulukutuusaako wano ku mayengo ga Tabani One Edutainment. Tugenda kubeera nga tukwatagana ate olunaku olulala n'oluyimba olulala. Wandiika mu comment section yawo gwe biki by'oyiga. Wandiika mu comment section yawo luyimba ki lwe wandyagadde okukutuusaako. Lujja kuba lukutuukako. Gabanyaako abalala programu eno tuyigire wamu. Teweerabira okusubscribinga, okulikinga n'okusharinga. Nsigadde nze Bwanika Julius Mulindwa ku lwa Tabani One Edutainment. Tukwatagane mu luyimba oluddako nate olunaku olujja.